kati mukuddamu ebibuuzo kw'omukulu ne idea yabadde tagirina kyamulemye otaputa ne idea nga tagirina ku kibuuzo omusajja kyeyakoze eki kyeyabuuziza so mweyo embeera ne tubanga bannayuganda musanyi mutegeere nti obukulembeze kati tebukyali bwa gambling si bwa masanyalaze either omanyi oba tomanyi full stop. Amasanyalaze tegakola mbyobufuzi gakola era gasalawo gakola naye galina limiti kati ate mu Uganda tulina obuzibu bumu nti mu history waffe tetunabeerayo kono na muntu akwata buyinza nga zina amasanyalaze obuzibu bwe tulina ebyawano bibadde birala si bya masanyalaze byakusuna gita byakusuna gita tulina kukola tutya okukozesa amasanyalaze gano ate n'okukozesa katugambe obumanyi n'obukugu tubigatta tutya bibiri n'ofuna obuyinza anti kati obuzibu twafunye kati abalina amasanyalaze ng'abantu bwe boogera oli yali top artist ng'alina abawagizi be mu music kati character ne conduct n'empagira yonna eya music ne bagikyusa nefuuka political bwefuuka political jjukira mu music bw'oba oli wa muyimbi gundi nga ye muyimbiwo buli luyimba lwaleeta luba lutuufu olwoli opponent luba lufu kabe nga yabakubye hit tosobola kukkiriza keraki ekivuga ki alien skin kyakubye ekiyimba awo kya kisaazisaazi ekiyimba tekifuuse ekiyimba naye bayimbi banna abalala genda kulembera banno ng'ate issues ezisookebwako tuzimanyi naye agamba nti emundu ye n'abajaasi abalina baba basobola kukwata mundu tuba kyetaagisa basobola n'okukwata emundu ate ekyo nakyo bakimwogeza mu butanwa kyova olaba aba state tebanaba kuvaamu kigambo kubanga bakimanyi yakikoze out of excitement bano bakuba engalo abaliko bakuba engalo kubanga badde bakimanyi nakati bakimanyi obusobozi tabulina talina busobozi obwo obutandika either golira warfare oba modern warfare tasobola ensonga lwaki state ekyali quiet tesobola nakumwanukula ku ekyo kuba emanyi amaanyi ge n'obunafu bwe kiringa kusanga mulwanyani Tyson notandika omuvumavuma ng'oli eri n'ovumavuma amanya bumanya nti agudde ku azimu ate onaamusemberera era yeyongerayo agati Nakalembe omusomi w'edduwa bw'oba wenyiyo embeera embi yankusomere ku dduwa abali ebweru mirimu gigaanye papula zeesibye kino kyekyoto kwensabira omukisa kobe ng'oliriddawa wali wenkusabira n'ofuna emikisa kyoba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jangu kusomere ku dduwa ofuna omukisa eno ennyanja kwesula buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda nze Ajati Nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 075237529 temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukobe ku nnamba yange eno kale wonna wosinzira okubeera ng'otulaba olunaku olwaleero nkwaniriza nnyo okubuuzako nti osiibye otya afunye okusomozebwa nkusaasidde nnyo asootuka ku buwanguzi nkuyozaayoza tuli ku MS Media nyina Genobijirwa Moses ssaabawandiisi wa Common Man's Party ate nga ye mubaka addako wa Kamuli Municipality era nga ye president w'ekisinde ki ERP Eastern Revolutionary Platform Genobijirwa agenda kubuuza tugenda tandika okwogera ebigambo geno buuza abantu abatulaba ku MS Media mwebale nnyo mwebale ddala tuli basanyufu okukomawo wano olwokutaano lwa leero twebaza ebintu byonna bye mutukolera comment ze mutuwa ebintu byonna viewership shares
okusalaasalamu musalamu obutambi obw'enjawulo ne mubuweereza ku mikutu gye tutatuuka. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Ndeeta okulamusa okuva mu Common Man's Party, nze nga Secretary General, Chief Administrator, njala okubategeeza abantu mwenna abali eyo nti twaguddewo ofiisi zaffe wano e Rubaga ku Jacaranda. Jacaranda abantu abasinga mu kibuga bagimanyi, buli wa boda agimanyi. Ogamba nti ngende Rubaga ku Jacaranda ojja kuba otuuse ku kitebe kya Common Man's Party. Mujje mufune membership card. Abagala okwesimba wabadde batukubiranga amasimu mujje. Ekibiina kiri open, ba staff we bali, mujje tutandike okukola emirimu gy'ekibiina tusobole okununula eggwanga lyaffe. So mugenda tandika ku ne mwina kye mwagamye okusooka okutendeka abakulembeze. Anti otendeka bw'ofunye. Before nomination mugenda soka bateeka mu kiraasi. Omala okusunsula abantu deno batendeka. Omala kusunsula. Gwe tolaba UPDF bwekola ekutwala mu training nga temaze kusunsula. Omala kusunsula. Bade manyi bonna mugenda soka mu training. Omala kusunsula nogaano ye timu gye tugenda osamba nayo. Kati eyo gyo polishing. No manya nti onayagala asana bwa kansala dabadde ayagala bwa MP. Mulimu abeetaaga okuwabula. Nogamba akatebe k'osabye osabye ka mu maaso nnyo osaanako kano kemabega. Ndako mu kemabega katini otandikira awo. Mwagala n'okubawa certificate ezawo kisebbiri nga basomye. Anti omuntu so aba ali mu lecture yo kisebbiri aba yeetaaga award. Kati mba mubasomesa biki? Basic principles, basic fundamental principles of the struggle. Nkulu nnyo kuba bangi tebazimanyi. Abantu bakoze ensobi nnyingi mu politics lwakubanga tebamanyi. Kati mbadde ndaba internet ebitrendinga gy'oli yazze mu by'ebibuuzo be bamubuuzizza. Okiwulidde? Bamugamba oyina vision ki byaddamu nga birala nnyo. So si muteeketeeke. So okuteekateeka abakulembeze kikulu nnyo era njagala okutegeeza nti tugenda kikola. Weeks bbiri ziba zimala oteekateeka omukulu. Kosi nti bonna bamubuyiseemu. Weeks bbiri? Politics anti tebamusoma ng'asoma ki? Ng'asoma Bayibuli oba asoma koosi y'amateeka. Kino kikutwala ku kiri, kino bw'okiyigamu katini nofunako basic information ate ekiddako oba osobola okubyetegeerera. Okumanya okusinga kuli mu field. Just muba wabisookerwako. Okumanya okusinga kuba mu field. Yete mwayogedde ku fiyaji. Ayagala obwa MP aleeta mmeka? Ayagala obwa kansala aleeta mmeka? Bwerere, kino ekibiina ky'abantu ba bulijjo. Buli kimu kigenda bakyabwerere. Kino ekibiina okuggyako card, membership card. Eri eyo 12,000. Membership card. Naye ebisigadde byonna ate kakati tukyajinga tutya. This is a Common Man's Party. Ate Common Man taba na ssente. Ekibiina kinaabeerawo kitya? Nga temusolozeza ssente bwezi. Ekibiina kijja kubeerawo kubanga ekibiina tuli mu kuzimba, tuli mu kizimbira networks ez'amaanyi. Wabo badde otandika oyogedde ku bastaff abamu si bannabyabufuzi naye bo bakola mirimu gyabwe. Ekibiina basasulwa. Nze nga Secretary General ne President tujja kusala amagezi okulabika nti ba staff abatonotono abasookerwako basobola okukola ki okutambuza emirimu gy'ekibiina uninterrupted. So nomination tewali byagamba nti mpaayo bweziti. Mwekasa mumulabamu obusobozi nti ajja sobola mumuwa tikiti. Nga tukuwa tikiti. Ate money for what? Ogenda mu lutalo. Batwaba abalina obusobozi ng'omulaba balina obusobozi bati nga talina ssente za nomination. Eri ku Electoral Commission. Era ekyo nakyo tuli mu kipulaninga. Kinasinzira ku resource envelope yaffe wenaabeera. Naye nga mu plan. Tetunakireka mu budget naye mu plan. Tulowooza nti olwoba candidates betujja okuyambako nomination. Nga mumaze mbalabyemu obusobozi. Kati wano mu kuteekateeka b'abakulembeze because tulabyeko amasomero mu bibiina by'obufuzi ebimu nga basoma ne babawa certificate
nenga basomera emyezi egiwerako bwongamba weeks 2 basic zikumala ugende mu field yosoko ofune n'olunaku olumu so okumala omuntu asobola okusoma kisinziira asomye eki oba ani amusomeseza asomye eki era ani amusomeseza era yabadde ku level ki y'obuyigiriza obubwe okumanya kwe kubadde ku level ki so mba mutendeka abantu bano ate asomako naye asomako buli omu mumuwa omutendera mwa ino somera ekyo onate batula mu kirasi yemu tiimu yaffe ekulirwa Secretary for Education ejja kutuula erabe engeri gyekibalansingamu nanyumyako nawe babigako nongamba nti bomba nga mutendeka abantu mu struggle buli omu ayina ekkatala erirye nti waliwo gwotendeka okutegeera budget ne gwotendeka oyo kyotya ekipiira okola kikino wakola kikino okusinziira ku buyigirize bwe activism anti kakati bafutu soja loolo yaabwe ate teba yakwesimbawo ekitukoze obubi okudobonkanya ebyobufuzi nti bafutu soja bavudde ku loolo yaabwe babajje ku loolo yaabwe ne babaleeta mu loolo gye batasobola ey'ebyobufuzi ey'okwesimba ey'okubisa ekipande futu soja alina kubanga mukugu kukwokya ekipiira era bwe mba nsomesa futu soja lecture gyemuwa nti osobola otya mu ddakiika emu ekisooka tusobola tutya okukola action ng'efaanagana mu bitundu ebyenjawulo mu budde bwe bumu nti ekipiira kigenda kwaka e Kampala Kamuli wa mu kaseera keekamu ekyo kikulu nnyo ekyokubiri osobola okwokya ekipiira n'otakwatibwa bukodyo kyobwetaagisa ezo lecture za futu soja futu soja alina kufuna ebyo futu soja tekitegeeza nti agendangako mu kiraasi because we bali bangi nga bamu basomera ddala anti kasita ogamba nti oli futu soja eyo unity ndala gwe kasita wetaminga nga futu soja gwekyogaba land forces temulimu ba graduate mwebali but land forces egenda ku infantry egenda ku front bakuba mukono kasita oba nga oli mu land force wadde olina diguli ogenda n'ogikuba ne wano wekifaanagana so tewaliwo njawulo bwekasooga nti oli futu soja tukusabujectinga ku ebyo kubanga yerooloyo tolina manya bya budget biki ate kati ebya budget bikukwatirako wa waliwo abalina obimanya wasoma physical police tojja bitegeera ebya budget bireke naye n'abakulembeze kati nga ono yabadde ebweru tubalaba balina amadiguli naye nga statement za ebibuuzo bye bamubuuziza enziramu gyaddamu ekibuuzo tetukagana na mutindo obuzibu bwali nti naye teyayitako mu kutendekebwa byabufuzi anti kakati ebimu okubisomesebwa mu byobufuzi basic principles basic fundamental principles of the struggle one of them is listening listening kuwuliriza question interpretation okutegeera ekibuuzo kye babuuzizza ogenze mu studio bakubuuziza ekibuuzo ogenze ku TV bakubuuziza ekibuuzo oli mu bataka omutaka awanise omukono oteekwa okuba nga obwongo bwo buli quick okumanya kyabuuziza n'okukitegeera kubanga bw'okimanya n'okitegeera ofuna ansa ate ebyo byonna obikolera mu busekendisi obwo n'abuuza akyabuuza gw'olwedde ng'omaze odevelopinga ansa ebyo tosobola bituukako nga toli muteeketeeke tosobola
fundamental principles, basic fundamental principles of the struggle. Ziri very clear. Tosobola kujibuzaabuza. So nkugamba nti ekibuuzo ba kyamulemye okuddamu obunafu bwalabise nti si muteeketeeke kikola ki kimala. Bw'otaba buteeketeeke kimala n'abanga agenda kukola ki, n'abanga agenda kufuna, n'abanga yafunye negative results kweyo ensonga. Question interpretation. Ebyo no biyigira eri mu leadership. Olina okubeera nga kubanga omukungu wa ERP, omukungu wa Common Man's Party talina bw'alinnya nnyonyi wano. Tugenda Canada oba mu America. Tugenda ku activity ki? Tulinayo conference, tulinayo press conference, tulinayo TV show. Tugaba ddagala Katonda yawonya. Sheikh Masunga ne Hajati Jaliya abasangibwa e Kawanda nga bayita mu kitabo ekitukuvu Kur'ani mu bakuguka okusoma dduwa ezigoba ebisirani ebya buli kika, amajinni, amayembe, emirimu gyo gyafa, olina olutwe oba omukisa gwe gwabula, olina omuntu we yabula naye ng'oyagala akomewo, oba oyagala kugoba mizimu ne balabe bo nga teweddeko soole ng'onoonya omulimu, olina emisango mu kkooti egy'ettaka n'amayumba, olina omuntu walemedde kumwe ng'obasigala, omukyala oba omwami nga tolina kwagalwa, ezo zonna ensonga n'ebirala babikolako bulungi nnyo. Basangibwa Kawanda Bombo Road oba bakubireko ku 0769 ku email info@masungadoctors.com, ku website www.masungadoctors.com oba ku Facebook Masunga Doctors. Mu basic information yekwata ku international relation. Mwitambu yisi kyekyo ko bamutambula ko n'abakugu kuguma. Tuba tulina okubyejjukanya ebyo. International organizations. Okitegedde? International bodies ngazi IMF ne details zaazo. Ebyo olina okuba ng'oli tayari nabyo. Okusibuka k'ebibuuzo eby'amaanyi. Oleme kukola ki? Nsobi. Oleme kukola nsobi. Naye bw'ogenda obugenzi mbu onyumirwa okunywa futa lya nnyonyi mu bwengula. Nakuweza boarding pass. Boarding pass ogimanyi? Ebanga boarding pass. Ebamalo okucheckinga awasooka. Ne bakucheckinga awokubiri. Awokubiri bacheckinga ya ticket yo. Ne passport yo ne visa yamu. Noyitawo nti biramu. Awokusatu bakuwerawo kye bayita boarding pass. Kati boarding pass ebaako ki? Ebaako seat number entebe gy'ogenda otuulamu mwennyonyi. Okitegedde? Gate mugenda ofulumira okuyingira ennyonyi. Ne gate gye mugenda okuyingiriramu eri gye mugenda. Kubaako details ezo. Eyo boarding pass. Kati ne bw'oba ne passport, visa, biki nga ate tolina ka boarding pass wali kati ate togirinnyamu. Kwa tolina ogenda kutuula. Okitegedde? Kati waliwo abakola ogw'okuweza boarding pass mbuze ninnyeenyo ki? Ninnyeenyo ennyonyi. Ke kabbali ke basembayo okuwa ng'onoogirinnya. Era kasita okafuna bwepa ng'omanya ogirimu. So bawezaako era balina bungi kubanga buli lwogira bwoti balina okakuwa. Waliwo abalina fayiro ne fayiro eza boarding pass nga zijjudde. Bw'ogenda for the sake of kuweza ezo results zikola ki? Ezikomawo. Kati nze omuzungu ambuuza atya ku governance issues za Uganda zembaddemu ebbanga lyonna ne zinnema. Tekisoboka. Zamulemye oba ekibuuzo yakizzeemu kifuula nnyo. Anti oba ogudde. Nina gwe mbadde njogera naye ne mugamba bwe nali nkyasoma ku university. Waliwo course unit gye twali tuyita state and economy. State and economy. Ekalubamu y'abasajja kuba erimu politics mungi. Ensi n'ebyenfuna.
erimu politics mungi, erimu ebyenfuna, erimu ebintu bingi. Kati nze yali asinga ogidiscussinga muki mu lectures. Ne baleeta paper, question ziba nnya. Question esooka n'egikuba ku muti, nagimystifiringa. Question interpretation ni yannema. Itegeera. Kubiyambuzaabuza. Ninjansalinga mu nkola ndala. Era lecturer we yali amaakinga. Yagamba ono ekibuuzo kye kyamulemye okukola ki? Okutegeera. Okutaputa. Naye ng'okusoma yakola ki? Yasoma. Kakati era yampamu instead of 25 enamba nagigwa nafunamu 10. Gwakubanga yakola ki? Yalabanga ideas zirina naye ekibuuzo kyakulemye okutaputa. Kyanemye okutaputa. Kati ate waliwo yajjemu kati mukuddamu ebibuuzo kw'omukulu ne idea yabadde tagirina. Kyamulemye okutaputa ne idea nga tagirina. Ku kibuuzo omusajja kyeyakoze eki? Kyeyabuuziza. So mweyo embeera ne tubanga Bannayuganda musanyi mutegeere nti obukulembeze kati tebukyali bwa gambling. Si bwa masanyalaze. Either omanyi oba tomanyi. Full stop. Amasanyalaze tegakola mu byobufuzi. Gakola. Era gasalawo. Gakola naye galina limiti. Kati ate mu Uganda tulina obuzibu bumu nti mu history waffe tetunabeerayo kono na muntu akwata buyinza nga zina masanyalaze. Obuzibu bwe tulina. Ebyawano bibadde birala. Si bya masanyalaze. Byakusuna gita. Byakusuna gita. Tulina kukola tutya okukozesa amasanyalaze gano ate n'okukozesa katugambe obumanyi n'obukugu. Tubigatta tutya bibiri n'ofuna obuyinza. Anti kati obuzibu bwe twafunye kati abalina amasanyalaze ng'abantu beboogera. Oli yali top artist ng'alina abawagizi be mu music. Kati character ne conduct n'empagira yonna eya music ne bagikyusa nefuuka political. Bwefuuka political jjukira mu music bw'oba oli wa muyimbi gundi nga ye muyimbi wo. Buli luyimba lwaleeta luba lutuufu. Olwoli opponent luba lufu. Kabe nga yabakubye hit. Tosobola kukkiriza. Keraki ekivuga ki Alien Skin. Kyakubye ekiyimba awo kya kisaazi. Ekiyimba tekifuuse ekiyimba. Ne bayimbi banna abalala abazalawo bangi. Tebasobola kukkiriza nti Gasiya naawe. Gasiya yennyini awedde emirimu. Naye ng'ekiyimba kinywa omwenge mu bbaala ogumalamu. Era oba olina ekyana mu bbaala ne bakuba oluyimba lwe bayita akapati. Nekirasituuka kunyenyezaamu. Ng'omanya tulinaawo omuntu. Oli ku mugunju gwennyini. Okitegedde? So ekyo kyava eri ne kijja mu byobufuzi. Kakati mu byobufuzi ate ebyobufuzi bintu bikyukamu. Birimu details nnyingi nnyo ebyobufuzi. Kubanga tosobola gamba nti ogenda kulembera banno ng'ate issues ezisookebwako tuzimanyi. Naye agamba nti emundu ye n'abajaasi abalina baba basobola kukwata mundu. Kiba kyetaagisa asobola n'okukwata emundu. Ate ekyo nakyo bakimwogeza mu butanwa. Kyova olaba aba state tebanaba kuvaamu kigambo. Kubanga bakimanyi yakikoze out of excitement. Bano bakuba engalo abaliko bakuba engalo kubanga badde bakimanyi nakati bakimanyi obusobozi tabulina. Talina busobozi obwo obutandika either golira warfare oba modern warfare. Tasobola. Ensonga ki state ekyali quiet tesobola kumwanukula ku ekyo. Kuba emanyi amaanyi ge n'obunafu bwe. Kiringa kusanga mulwanyani Tyson
notandika omuvumavuma ng'oli eri novumavuma amanya bumanya nti agudde ku azimu ate onaamusemberera era yeeyongerayo bweyongezi n'agamba ngudde ku azimu alayika enjaga yamuggyako tajja kumalira budde so naye nga mulimu n'abakola statement the same statement ne bamunywa ku nnyonyi we bali ng'akola statement eyo yennyini eyo ne bamuyoola ne bamuyoola bulungi nnyo kati muntu tayinza gikola kyogamba jjajja atya nnyo omuntu okusinga Bobi Wine anti kakati nkubuulira mweyo bizinensi eri eya tukwate tusune jita waliwo omuntu ayogera semwayi nemukimirawo nebaberawo n'ayogera ne basigala nga benywera kyayi waabwe baza notambinga nti oyo mulalu twamuvaako dda kakati kyekyoddo kyekiri kyewaŋŋamba ekyakayanja nti statement ye bagiteeka ku projector ne bajanalizing okusinga statement kayanja kayanja yagula n'omudidi keyekyangamwako ali mu Land Cruiser ya $4,500,000 nze nkubuulira yagulirawo omudidi neyesu kitegeeza yapakulayo obusente amasimu gavugirawo gavuga naye abagamba nti oli mubi nnyo waliwo yabanyeze so wadonga nti waliwo statement ezitunuulirwa n'okutunuulira ani ayogedde statement okuzijjamu amakulu bakimanyi yali yakyogera mu kukyamuukiriza obusobozi tebuli kyoba olaba last week nawakana tasobola byogera kuba nze nali mmanyi obusobozi bwe butandikira ne bwe bukoma nga mu byasobola okukola ekyo tekirimu kubanga bugamba nti tuli bangi facts yayogeramu yali emu yagala tuli bangi kituufu ekyo tuli bangi abaagala enkyukakyuka mu Uganda tuli bato ekyo nakyo kituufu generation esinga ekyali wadde ye agenda afuluma ebyobuto tetulina kyetufiirwa ekyo yalimbamu kituufu nze ndaba nga alina kyafiirwa kinene kubanga kisooka wali ebusaabala woba otundawo kati wali mu miliyoni nga 607 eza dola okitegedde that is point number 1 ezo biliyoni nga 22 wali emagere wali mu miliyoni nga 2 eza dola oli azikusaba zali badde nga 3 but given the location maka mwegali ebbiliyoni 2 oli azikusaba emiliyoni 2 eza dola street ye Kamwokya yonna kuliko amayumba agage n'ag'abaganda be kyamani Nyanza alinako kalina emyaliriro 9 ne baganda ba abalala oleeta ebyobugagga n'ebirala ebiri mu mawanga ag'enjawulo okiwulidde ali mu miliyoni aga eza dola kati yalina kyafiirwa ssebo yayogedda mu ttu tetulina kyetufiirwa ne bana abakulembeze abalala nabo balina bye bafiirwa baali nabo ate nga lwaki tebafiirwa kati senyo oyinza omugamba nti emundu evuge avugirewo Land Cruiser ye abula apartment zizobe zimu tezinabakubba nti emundu evuge kuki ate biri ebyana byazadde waliwo kiri kyetulaga ekyamatama amanene kirya blue band omulongoseemu atali expired ng'owaffe okiwulidde muli ali expired mmwe ate kakati fe abagula ku buduuka ebamu ogenda n'okagula nga tomanyi kumbe kagwe oyinza okasomako mpa blue band awo nga bakuwa kituufu toba nabudde na busoma owa supermarket agwako gwe bajjawo butereevu so eyo naye yali info statement balina kyebafiirwa balina kyebafiirwa so bwekityo bwe kiri
statement yaabwe tebasooka gifumintirizaako nnyo naye tomanya togayanga kyezinze era tewayogera wano gamba buli omu agezeeko lulwe buli omu kagezeeko lwakuba Common Man's Party yegamba ebyokwegatta twabivuddeko anti buli omu atambule nga bw'asobola okwegatta mu byobufuzi kati fe obumanyirivu bwe tutuuseeko tugenda mu debate esoboka debate gy'omanyi nti tesoboka ogivaamu tontagimaliramu budde kati ekyokwegatta mu Uganda tekiriyo tekisoboka twali kyagadde nnyo okimanyi mbadde nkyogerera wano ebbanga lyonna naye tekisoboka era natuuka n'ekiseera ne ŋŋamba nti mu mwezi bwe guti eyo emboozi ngenda giggalawo era nagigaddewo tebisoboka buli omu anyige mapensa ge buli omu ajjeko jjajja nga bw'anaaba asobodde anaasooka omutegula y'anaawa kuba n'emirimu asooka omutegula gwe abalala gwe bajja okukkiririzaamu nti otusinzeeko okiwulidde so ne tujja kubeeraawo nga tuli muki mu kiseero kyekimu naye olwali asobola omutegula yekka anti ogambye anaasobola omutegula agenda okukola ki okubeera champion kakati oba tonamutegula toli champion mwena muli kyekimu fena tuli kyekimu nga sinabagenda ku eno road map gye baali justinzemu ba electoral commission nyina akaposti kenali ku Facebook page yo wakalabye nakalabye siri ku Facebook ennaku zino kubanga eyo page nagikolako dda disclaimer yeri oli gye yatwala era kyeyakoze kwe kuddamu okaposti n'ekigendererwa kiba kigendererwa kyaki ekigendera of course kudivertinga abantu bange n'okuba blackmailinga n'okumblackmailinga naye ekyo nakikwasa Katonda omanyi abantu basisinkana ensozi tezisisinkana oba ebizimbe naye abantu basisinkana nze kyemanyi nti one time tujja kutuulako in the same room in the same room with those guys buli muntu yeewozeeko ekyo nkimanyi abantu bampa amagezi muvuka mukwate kola ki biki ne mugamba mbagamba muganda wange Selector David gwe mmanyi wadde yasalawo kunzannya bw'atyo nze sijja muzannya kamuleke Katonda yamanyi so post eyo si yange mugitweeting with contempt post eyo yawa ekitiibwa Kyagulanyi atali president wange era simuvunanyizibwako okumupostinga so mugitwale nga kibi kitwala obulaku mugitweeting with contempt temumala biseera kati tugende ku electoral commission olunaku lweggulo yali justinze ku road map yayo okusinziira kweri gye yali yasooka okufulumya nalabyo byabakamanga agamba tetwagala abantu batukabirire abaagala obwa president bwotaweza mikono gikusabiddwa togamba nti tukugjeemu ne tutandikire wano bannansi ne bannabyabufuzi beetegekedde akalulu kano ke tugendamu electoral commission yeetagisa okukola ogwayo electoral commission egezezaako okukola ogwayo naye situation mwekolera tegisobozesa kutegeka kalulu k'amazima na bwenkanya kubanga ekolera mu situation ngeri yabyabufuzi nnyo eri partisan ekolera mu partisan situation naye eringa eyenyigiddewo erina gwewagira ebanga erina oludda olweddi kakati mweyo embeera nekibanga tesobola tegeka akalulu k'amazima na bwenkanya kati eba tesobola kukola ekyo abantu ba wansi abantu ne ba players bannabyabufuzi ne bwe mwetegeka mutya muba mwetegeka ku kifo olwedde okitegedde
twetegeka ku kifu ekiwedde result kyagenda okutwala obuwanguzi amanyiddwa. Waliwo omuntu gwe nawulira nga ayogera nali ntambula ng'olwadde lisiti y'ababaka nga bagirina abanaayitamu mu bitundu ebyenjawulo mu Uganda. Tebafaayo baani abanajja okukuba akalulu? Bo balina lisiti. Kakati baba balina lisiti nga yembeera mwe tukolera. Nga ne Bijirwa naye agamba balina lisiti. Naye nga naye agamba era nangenda keetapamu. Anti kakati nze ngenda kunoonya bw'MP buwangulikika. Naye ogambye lisiti ya bwa MP olirako. Anti kakati era ogikubamu ebituli n'obusuuza bw'obasuuziza. Omusuuza kubanga bw'opulaninga ekintu kibeere n'okukituukiriza kirala. Oyinza okulema okituukiriza, oyinza okulema okiteeka mu nkola. Kati ani asinze okwebaka ennyo? Mwe ababibiina by'obufuzi? Omusango gwaffe abakulira ebibiina by'obufuzi? Okulemerera okuzimba obusobozi obusobola okufiriteninga state yonna n'akakiiko k'ebyokulonda, because akakiiko k'ebyokulonda is part of the state. Kakati ffe tulemeddwa okuzimba obusobozi nga abo balina kukola bituufu. Babyabakama? Nga balina kukola bituufu so si bikyamu. Naye kakati ffe twabaleka ne beegiriisa buli fakita yonna ne bagiwamba, tolina kyoyinza kukola. But public yeetaddeyo omutima okugenda okukebera enkalala biki nga Electoral Commission webadde ebyogerako? Public erina obuzibu bwayo naye erina n'ebirungi byayo. Public oba yagenda nekebera enkalala oba teyagenda, abaliyo mu register gye bali babalonda mu register mwebali. Okitegedde? Bo mwebali. Naye mu kubeerayo message ki gye batutte the whole campaign? Message mwe gye mubawadde? Naye wakyaliwo message? Message era John Collins abantu nti kati tukomyawo ebyobufuzi eby'ekitegeevu. Wakati kimanyiddwa mu Uganda nti bw'oba tolina ssente ekisooka tojja mu byabufuzi bya Uganda. Nobba ng'olinamu ssente ziwera okusobola okulamuza ekifo kyonna ky'oyagala okulamuza. No, of course, money, it is a requirement. It is a requirement mu campaign. Ozeetaaga okubisa ebipande, ozeetaaga okupangisa ebidongo, ozeetaaga okubisa banners, ozeetaaga for mass publication mu bintu ebyenjawulo. Sente ze zikola. Ozeetaaga for fuel. Lwakuba gamba wadde kimenya mateeka naye kyeyongerako ozeetaaga okugulirira abalonzi sente. So zisigala zikyali very vital mu process. Bijirwa okusinziira bw'enkola tugenda kukoma wano. Katukome wano. Kubanga tujja kwongerako. Tujja sobola kweyongerayo. Tujja kwongerako. Kale tukome wano leero tutandikire awo akuume.